Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'ayanukula Daniela agambye nti nno ebintu bye yakola oba ebintu by'alina by'abaana be bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'agamba ene Newspack channel weewale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde kambeere nga kuwa ensonga munnange za Daniela Atim kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone tezinnaggwa bano ne bakaayanira bintu naye ye Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'alyoka agamba nti nno ebintu by'abaana be katukuwe akatambi bitulwanye si byange by'abaana ate n'abaana bajja birekawo n'abalaba bisigalemu katonda si situation temucraftingawo mbeera biri byabwe si bwe kiri yankodre difference ekiri bulwaki nkifunamu problem nti bagala nseniga ekiramu ng'ate nkyali mulamu mateeka bwe ganaatutuusa eyo nakyo tujja kisayiringa nze saakulerera ekintu kino kino nakulera life yange n'abaana bange ne whatever temuwalinga nti bamutwalako ennyumba bamutwalako amaka no byonna byabwe nze imanja singa signing out right now ayita bamayanja netutuula netusalawo kati ekyo omuntu yategeera ensi bakiyita vanity biggwawo mama nebyalwadde si bibye siba abba byabali baawo n'abali beerawo n'abali ddawo I side out gwanyiigidde nkubira essimu kuba kyali bamwe omusinga okunyiigira wayogedde bubi nakoze kati ze naakola atya nze njogerere bwange mumwogerere eno ku kitimba mugambe ensi yonna nti ze sirina stress sirina trouble nakolera abaana bange era nwanira bange nga nooli walwanira abaana be bwe biriggwawo tulikola ebiki ebira ate mbakuba biliyonera ebyembawa nali byongeddwe kate gwe ndivuga biliyonera era nja bongera n'ebisigaddewo. You understand me? Sign out, Mr. J Million. Subscribing and liking lekawo bakabwawo mu comment section omugagga Brian White avuddeyo ne yeegayirira Jeff Shiwa nti abeere munnange ng'ate asonyiwa Frank Ntambi. I would like to pass even the other message to my veteran friend Jeff Chiwa. Nti abaana bano ekyo nze nkimanyi osobola n'okulinnya kaliro paka emyaka 3 ku 10 mi capacity yo ngimanyi oli asobola okulowooza njogera ku Jeff Chiwa nenze njogera ku Jeff Chiwa muganda w'omugenzi Henrys abaali bamanyi ku Wilson Road musajja yasooka okuleeta amasimu okuva e London abaali bamanyi Microsoft kati family eyo naye nsaba Alan ne Jeff bambi bana abaana tebamanyi obalowooza omuntu just yakera bukezi n'azimba erinnya but please take heart. Nkimanyi tuli ba mukwano abantu bajja kugamba ate we Brian abayingiriramu okubeera ne Jeff si buli muntu nti mukwano gwa muntu agenda kumweripako nga mwe mulowooza nti bwe biba naye nze me I know myself I'm a legend ne mu bantu bange wana abali prominent abali mu art industry so please. Ebya Chosen Beck nabyo bikyali mu mawulire. Jacob Omutuuze avuddeyo n'alyoka agamba nti Chosen Beck agenda kubonaabona nnyo olw'empisa ze embi. Jacob Omutuuze agambye nti no Chosen Beck mboyina empisa embi. Bibino katubikuwe. Ebya Chosen Beck mbiraba naye kinnuma nnyo. Omanyi nina engombe egamba omukazi omusiru ebitundu by'ekyama ebibonaabona nnyo era nina engombe egamba nti omukazi omusiru azalira abasajja abasiru. Omukazi obeera ng'oli musiru nga toyigira mu mistakes zo kubanga gwe Katonda yakutonda ng'oli musomesa olina obudde bungi nnyo bwetegereza ensi n'omusajja gw'ogenda okuzaalamu omwana so omwetegereza n'otegeera nti omusajja ono mwenzi oba omusajja ono alinayo omukazi emabbali. Kibi nnyo okubeera omukazi neweeyagaliza ekirungi n'otayagaliza mukazi munno gobbyeko omusajja ekirungi. Ate buli mukazi wagamba kale kiyinza obutakukwata nga ggwe maama atutta omusajja naye emabega eyo abaana boogenda okuleka mu nsi noono oba bategekedde ebintu byenkanawa kakale ako kajja balondola kalondole n'abazzukulu bo. So ebigenda mu maaso ya Chosen Beck mbiraba naye maama wange musaba kintu kimu kyokka kyokka nti Katonda akuwanga ettutumu
olyegendereza. Chosen Becky adependingira ku mikolo ayimbira bantu ayimba embaga sente zo nyole singa onja zije mu mikolo kuyimbira mbaga kweteberezaamu abantu bamubangisa bamulowoleza kikati kiri kibayita blandi omukazi we era ali wa minister akaba nti omusajja tayamuwa buyambi gwoli eno lisimanyi Dubai oliwa oli Makka oli mubi yagenze munange Mecca wamulabye mu bifa kwegamba ebintu bya Allah omanye ebintu bya Kaisari osobikolamu byenene by'ekisiru naye ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani ekifo ekitukuvu eky'Emekka tokizanyirangako kikolamu ebintu by'ekisiru otagwa ddalu oyavuwala wotavuwala osirana bw'oba oyagala kumanya nti nno Allah alina amaanyi bukwata bukwasa ekitabo ekitukuvu kya Qur'ani kizanyireko gwe weetegereza bonna abantu basimanyi nze ndi mu entertainment nkoze obujogoli sinasiramuse ngenze simanyi ekibuli bali batya bali bulungi Allah tebamusinikirako mannyo tebamuzanyirako tebamuteeka mu bintu byaffe ebyensi ebya Kaisari okitegeera tebamukeera kumajja mufuula kiki kyakuzanyisa Allah subhanahu wa ta'ala wanjawulo olonze siri musiramu naye nkimanyi ologwani atakimanya nti Katonda tebamusinikira ebitabo ebitukuvu ebyo Bible Qur'ani ngwakera kumajja oyimira mu maaso g'abantu bannange okufa kwe kuli twawula gwe nobeera mu America nogamba bannange nze mpulira obufumbo nze njagala omusajja anti tuyite ffenna abali mu mukolo kubanga nange nali ku mukolo olwo ngamba Daniel tuyite ffenna tutuuza bannange nsaba bante tujja muta naye ekirala ekigamba okufa kwe kulokola ki twali mu kyaki nebagamba wabeewo waliyo omuntu yenna alemesa abantu babe obutawagala tetwavayo kuwanika miko twasiika bweki oyo mu maazi kati nzike Chosen Becky mama Chosen Becky omuganda agamba nti progreso jadugera sikandulekolo bwoberanga mama ofubanga nnyo obutaddira mistakes zokoze mu bulamu obwo buyise era bwoberanga mama oyagalizanga nnyo omukazi munno ekirungi mama musomesa mama mugunjuzi mama mulezi wansi bwogana okuliwa respect ebintu ebisatu byenjogedde ensejja kukuba kibooko ekubiremu n'abaana bo nkusaba mistakes wayiga mu relationship enkadde zitwala ng'ekyokulabira ku relationship eno empya gijje mu bantu ejja kunyumira. Mu mawulire amalala eyeesimbyewo twogera ku Zahara avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Lukwago agambye nti Lukwago wankwe mbu Lukwago wankwe ate mbu Lukwago tayagala nkulaakulana mu kibuga Kampala bannange akatambi kaakano nge n'abantu bange aba NUP bafunye obuweerero nti tebatundangako mwala gwa Nakivubo kyano ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri nsaba abo bonna abawuddisa bannayuganda balekeraawo ebbaluwa zivuddeyo 3 ne ziraga abantu abawayo omwala gwa Nakivubo. Esooka evudde wa head of state ng'alagira prime minister aweeyo omwala gwa Nakivubo. Ensonga ebbaluwa ey'okubiri evudde wa minister wa Kampala Mukyala Minsa Kabanda ng'alagira executive director baweeyo omwala gwa Nakivubo era baweeyo buli kimu ekyetaagisa okulaba nga investor oyo agenda maaso n'omwala ogwo. Ensonga esembyeyo lwaki komite tudde olwaleero kubanga speaker wa parliament agambye nti alonze akakiiko k'abantu ab'enjawulo bagende maaso bakole okunoonyereza ku mwala ogwo badde reporting mu parliament mu nnaku 14. Kikyenjogerako wano olwaleero ffe nga kanso twejjeeredde naye mu kwejjerera kwaffe njagala bannakampala ne bannayuganda obwongo bwe babuse ku bbaluwa ezo ezaafulumye okwogera omwala gwe Nakivubo si kutegeeza mwala guno gwokka guno wano we baakubye ekibaati. Nakivubo kyano va paka kuva Makerere mpaka Luzira kuliko obulamu bw'abantu kuliko abantu abadde bakolerako abatamanyikiddwako bagenda kudda. So abantu obwongo bwe babuteeka awo tulwanirire eggwanga kubanga we ligenda si wangu. Enkya bagenda keera nga bawaddeyo ekizimbe kya parliament luli bagenda keera nga bagamba seewo tugikoze eki tugijjeewo. So abantu baffe basituke ekirwadde kinumyamu mu kino ekintu tiwe omuntu okukwata obulamu bw'abantu n'abuteeka mu byobufuzi. Olutalo lwa Meria Nambala kwossa munnanga ate ne Sherry Matovu lukyagendera ddala mu maaso. Sherry Matovu ki ekikuvumya Meria? Vayo gambe ensi ekikuvumya Meria lwaki omuwalana? Kuba omuvumidde ebbanga ddene n'otuma n'abavuma ne bamuvuma ku nsonga ki? Otuuka otya okuyoma n'ogamba oyo omukazi yeefaako nnyo agenda akola zisajjale gwe nga weeyerusa mukwano sigala mu busawo bw'Obuganda lagula bulaguzi va ku bantu
va ku Ameria. Omuntu gw'olina okulumba ye Opushifa, ali ne Opushifa olina mulumba. Opushifa yaba yakututteko omusajja kakkana. Abasajja tugenda gye batwagala. Abasajja tugenda gye batuwa keya. Oba omusajja otusaba muwa keya ng'odda kumma bantu, kkiriza Opushifa yakusinga obulungi n'ensumika. Ne Ameria tomuvuma, takuvumangako. Bino byogamba nti Ameria yeekozesa zi charity nedda. Tewali mwavu akola charity. Omuntu agenda okutandika okukola charity ng'alinamu kasente, kitegeeza Ameria alinamu kasente. Ogenda ovuma Ameria, vuma bali bweyovuma nabo. Vuma Opushifa yakutwalako omusajja, ne tolina muvuma kubanga omusajja baamutwala. Kkiriza gaana. Oba ekikuyomera kuba Ameria, Thaddeus Baawo yali alonkinga omuyimbi Grace Khan gwe bayitanga omugenyi omukulu. Oyinza okuba bwe bujja bw'oyina. Amukwano sigala mu ddagala ly'egganda. Sigala mu ddagala ly'egganda tekuyinaako buzibu. Fuba nnyo naye ku bugalo buno bulekerawo, obugalo buno bulina zinnako. Fuba nnyo obugalo buve mu nnako. Naye nga Ameria muveeko. Ameria be bantu gavumenti be yeetaaga. Abayamba, abakola zi charity. Abazzaamu abantu essuubi. Oli wano otulekanya bulekanizi nedda. Genda weevume ne ba Opushifa ne Opushifa tolina muvuma kubanga yakututteko omusajja. Kyolina kukola kiri kimu. Noonyayo omusajja omulala. Ye gwe agamba Ameria nti mubi. Ameria si muli wabisiyaga nti ayagala bakazi banne. Kati gwe lwaki oba omugamba nti mubi? Ffe abasajja ffe nina omugamba naye ffe abasajja tulaba Ameria waali kigalo. Ameria mukazi mulungi. Oba yakola sajjala oba yakola sajjoni tetwetaaga kumanya. Naawe genda ozikole. Gwani yalagambyeko nga weeyerusizza. Obukyawe buluma. Calvin Kayanja wuno avuddeyo n'abeera ng'ate munnange atabukira Modo Music mumutegeerera ddala bulungi akatambi ekaka. Obugagga bwa Modo Music bwali bwa view once. Naye bannange mwekoze bintu ku mutala guno. Kyova olaba nze Kayanja. Nze n'ennaku yange tukeera kunoonya abantu bagenda bweru kukola. Ebyokujooga Kampala tetubisobola. Obugagga bwa view once. Kuno kwe bali abali ku bugagga bwa view once. Mbabuulira. Modo Music obugagga bwe bwali bwa view once. Yali asula mu nnyumba ezaalakizale. Ali mu kyala yasanku. Lwatagenze mu nnimiro talya. Naye mukikola mutya n'obugagga bwa view once obwo bantu bange. Modo Music, why don't you come n'enkutwala ebweru n'okola obwakadaama? Modo Music ngenda kukusiba akakaaya, nkwambaze essaliya, nkutwale mu kiyumba ky'Omuwarabu olyoka okola emirimu. Segwalimu akalemalema bwote. Nenga twogera kuno nakuli mukimanyi nti twatwalako omwana ow'obulenzi ku bwakadaama nga yeefudde omuwala. Ebizibu Calvin byendabidde mu mulimu guno. Twatikkako omuntu ne tumutwala e Saudi Arabia. Omuwarabu yatugamba nti ono mwandeetedde musajja. Omuwarabu yali ayagala muva bino bye bagwiragwira abantu. N'agenda mu ruumu ye ku ssaawa 6 gwa kiro. Omwana ate yabitunyumiza ng'akomyewo wano. Bunga se mudondo lya mulyati. Nga n'Omuwarabu anoonya kamuntamu. Yagenda okumaliriza bw'ati ati mayiba Abarabu abaagala nnyo okuleepinga bannyinaffe. Mwarabu agenda okulwanisa omuntu okumubejjula ati nga se mudondoli yakula nawola n'agamba masala. So mwenna abali ku bugagga bwa view once njagala kubatwala mukole bannange. Ekyeyo tekirimba kyekyoka kye twasigazaayo gwefuna pasipoti jangwe wa Calvin Kayanja akutwala ebweru akufunire visa akasente kotekemu nga visa ogikutte nako. Sina kindi twogeremu nga abantu bwoba toyina busobozi.
okategedde bulungi ako bantu bange kinnuma nnyo okulaba omuvubuka ng'oli ku bugagga bwa viewers obwo kinnuma ng'ate waliyo obugagga obuli ku kyeyo buliriyo bwette etambudde badde mulabi mulungi alakwekumira ku newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba